kooti eno. Muhammad Mwanga Kivumbi abadde alindirirwa era okwetoolola kooti eno yonna eya Butambala ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okubira ddala ku ssaawa nga 3 ku makya nga buli omu alindirira akadde kano osobola okulaba nga abasirikale bali mu kubanga baggulawo enzigi oba oliawo omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi abenga ajjibwamu atwalibwe mu kooti. Oyo Muhammad Mwanga Kivumbi atuusiddwa ku kooti e Butambala era y'olengera awerekerwako abasirikali aba Joint Anti-Terrorism okubanga atatwalibwa butereevu mu kooti asomerwa emisango era oba oliawo abenga avunanibwa. Twagala okumanya misango kiddala egigenda okubanga gikakasibwa egigenda okubanga giggulwa ku Mwanga Kivumbi, but for now tusobola kakasa nga bamaze okumutuusa mu kooti bamusomera emisango oba oliawo ne kula ku charge sheet oba olupapula okuli ebyo bye bamuvunaana ne tulyoka tumanya ddala kiki ekivunaanibwa Mwanga Kivumbi. Naye nga yo poliisi emabegakawo yabadde etegeeza nti oba oliawo Mwanga Kivumbi alina emisango gy'alina okwenyonnyolako omuli obuvuyo oba oliawo obaliwo mu nnaku olw'okulonda. Mwanga Kivumbi akadde kano ayingiziddwa nga tebalina ku luguudo babatidde mu nnyumba badde banoonya buleme okugula ne bajja bageddeeko bafumbe ne balikuba amasasi n'endowooza bwera eggudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona abadde emirambo abantu 10 nga bamaze obbatta. Awo ne baddamu ne bakuba rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Wenza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala ogakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu nnyumba si ku luguudo siwa baba batidde awo olaba mu nnyumba nebaddusawo emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula buli ali injad buli ali ki nga bamuddusaawo. Nyina ba agents abankuumi kikosa buli bwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali ogutali musango naye kutalwadde lwatandise eddeeyo ekibibi gyebabadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu piki mu kulonda. So ne bajjana kusaawa zenjogerako zaddemu endeeza ekiro we balumidde wano era abantu bonna babatutte Gombe mosquito n'endowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu ne Gombe ne babajjusaawo ekiro ne babatwala emulago. Kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani bafudde. We just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze. Kati olugoye luli njaddukulaga oli omwami ku identifying mukyala we n'agamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano. Nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi nga guliko nakaleega kokka. Kati atunuulidde ki oyo yabaddewo babaddewo nga babiraba oyo amu identifying wali omulala balese essimu Gombe basaba badde bamuggyako engoye ne bajjamu essimu ne bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne bagamba nti ono baawo yafiiridde muki. So tugezaako n'okutegeera waliwo kati omukyala bamuyita Aisha wekaabalamba ye bamukubye ate nga bwe bamwogera n'omulangira twagamba ova mu byobufuzi. So it was a combination of military bikanyama bye baleeta ne local actors. So oyo kumakya afudde kumakya wano nene omulambo ne bagutwala e Gombe. So abalala babakutte babalina mu makomera naye abo bo balamu bali mu makomera tunaadiriga nabo ne tusobola kufumiitiriza bulumi bweyitamu abantu bobadde nabo kapentry kati boogera n'abaana baabwe
Lino sasi lino byalemedde mu kisenge lino sasi watali gamba nno bakubyewo mu Somali omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abaveebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzi China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.